Kakati njagala otambuze ka message kano katuke ku Dr. Lina Zedriga. Dr. Lina Zedriga njagala nkuwe ebimuli byo nga sina gwe nekubidde wadde n'awamu. Uliye Dr. Lina Zedriga kye yakoze Ebugweri district. Abakansala abakika ku district aba NRM bali bakansalazi 18. Aba NUP bali bakansala 5 bokka bokka. Era nga abali ku independent bali abantu babiri. NUP tegaba sente. Dr. Lina Zedriga yabadde ku ground na mobilizing abantu. Bano bakansalazi ba NRM okukakana nga kansala wa NUP gwe bayita Hamidi alidda akalulu. Jukira ekyali Ebugweri bagenda batisatisa bakansalazi ba NUP abali bagala okwesimbawo abasinga obungi ne babajja mu race. Abamu ne babagulya ne babajja mu race. Bakansala nabo bakimanyi nti NUP y'amaanyi. Tebiringa bino bya NRM kye bakole mukono. Dr. Lina Zedriga ya mobilizing one by one. Omanyi kitegeza NRM okubeera n'ababaka 18 ne balonda omubaka wa NUP nga yagenda okubeera speaker wa Bugweri district. Gwe what are you talking about? Kichoyogirako gwe. Omanyi NRM ngeji yagalamu obuyinza. Kati kijibaita national platform. NUP everywhere. Kibale LC5 tujja. Abali mu Abu Dhabi mujje tugenda Jumaa na kuzumezi nga 28 naye kenyini ngenda kubeerayo kamwa kwogera. Ebyo nasimye mulimo gwa Dr. Lina Zedriga. Jukira ono ye acting president w'ekibiina kya NUP nga omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu taliwo. So aweereddwa ebimuli bye eyinza okugamba nti asiimiddwa olw'omulimu omulungi gwe yakoze. Nga tweyongerayo nga tugenda mu maaso, list ya ministers yafulumye President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okukola nabo. Naye mulimu ebintu bingi kale ba ministers abamu betubadde nga tetusuubira. Naye kisinze okwewunyisa abantu ye Dr. Muganga ono abadde akulira Victoria University nga yaweereddwa ekya minisita. Ono agambye nti ekisinga obumwewunyisa nti juuzi wano eno yakwatibwa ng'omusango gwali gumuvunaana lwa kubeera mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka, naye ate nga yaweereddwa bwa minisita. Ebya Uganda bisesa. Oyo ye Dr. Lawrence Muganga mu 2021 ono yakwatibwa nga bamulanga for illegal stay in the country mu Uganda, nga bamuvunaana okuyingira eggwanga n'abeeramu mu bumenyi bw'amateeka. Olwaleero mu 2026 nga 27 Ogwokutaano ono alondeddwa nga Minister of State for Internal Affairs mu ggwanga erya Uganda. Sokola bakatambi kano oluvannyuma tweyongereyo. I grew up in Masaka, where there was a time, 1985, there was a campaign that emerged from Okote's time to Tito Luva's time, where they were shipping out every Rwanda to take them to where? Rwanda. And a place they did like our great parents came from that place. My father didn't even know how Rwanda looks like. Now us, who were just babies, we didn't even know how, even the road that goes to Rwanda. Now, I remember in our very area, we had only 2 to 3 weeks my parents to be taken back to Rwanda. And most of those people were being thrown in a national game park somewhere called Kajera, somewhere in Rwanda, for lions and whatever to eat them. Now, Museveni took power, captured power. Our area, just in 2 weeks, when we were about to be thrown out of the country, he took over what? That very place. My father, that's how. Kakati ekyamazima ekyo omuntu okinnyonnyola otya?
ekyo kinnyonnyola otya? Like waliyo omuntu nga yazaalwa Uganda alina ofiisi ennene bwetyo mu ggwanga eddala nga Rwanda. Waliyo munnayuganda asobola okugenda e Rwanda n'agula ettaka nga bwe kiri mu Uganda? Ebintu bino abantu bagenze manya Abannayuganda bagezi si basiru bagenze okugitunulamu ne bamanya ensonga lwaki Muganga aweereddwa mu minisitule eyo. Jjukira bamuwadde mu internal affairs. Omu yavuddeyo n'akola komenti n'agamba nti bulijjo abamu abannaffe abo ab'essayidi eri abeeyita abavandimwe babadde bakomplaininga nnyo nti kizibu nnyo okufuna national ID. Bagamba nti kyandibanga ke katego ke baakoze okumuteeka eyo abantu baabwe bagire nga bafuna national ID bunampiro. Bingi nnyo era ng'oba oliawo kyandibanga kyekyo. Omuntu eyakwatibwa nti si Munnayuganda abeera mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka, essaawa ya kakati yaweereddwa ekifo ky'obwa minisita mu ggwanga eritali liri. Nze naawe tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo y'epengepenge avudde mu mbeera n'abutabukira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwa nsonga ya Arsenal n'abawagizi baayo. Jjukira yavuddeyo n'akambuwala nti abantu bammwe bali mu bwavu ate mwe muvaayo okucelebratinga kirabu ya Arsenal nti yawangudde ekikopo. Kaakati pengepenge amwanukudde. What's wrong with these politicians here? Ukambuwala onagana okwagira Arsenal atomanye Arsenal ebirungi byekuwonya. Waliwo omwana ow'obuwala saawa zino nga Namugambe genda bwekalakase ku kkubo olwokuba tito gye muzaalira wabi tewalina madagala mu ddwaliro. Omwana oyo ajja kugenda naye waba muwagizi wa mupiira ajja kufuna ekimubuzaabuza aleme kubeera ku kkubo omuna demonstratinga. Omwana w'obulenzi Namugambe gyandugenda twekalakase tetulina mirimu ajja kujja ku kkubo. Ne Arsenal lwesamba kola ajja kufuna ekimubuzaabuza agabe kantu ne Champions League. Nezivira yandibadde aziwagira City Council sabanzi URA naye muganyo tumbula omupiira ate nga sente muzirina. Ekiri mu ggwanga kyakubba nsi. Omuntu gobadde osiiba naye yabbye ensiwa. Anita Amongo gw'omuliko mu investigating. Naye abantu beewuunya lwaki Anita Amongo yekka lwaki amumyuka temumu investigating lwakuba munyankole. Juzi nabyo omusajja ano yeesibye ku esonyi Tayebwa. Yes, omusajja yeesibye ku Tayebwa. Bamira oyani. You have abused public funds. You should have been under house arrest with Anita, but because you are from the chosen tribes, you are out large there. You are cheats. You forgive me. I serve the living God. I don't serve human being. I serve God. I speak for justice. Let me remind you so that Ugandans can also forgive you. In May 2024, you picked a helicopter hired by Parliament of Uganda. You went to Western Uganda. You called for the military helicopter. They said it is 7 p.m. They cannot fly. That helicopter is late. But to show power, because you are with 3 girls with big nyash, you called for the second helicopter. That helicopter crashed because of bad visibility, and you could not listen to the pilot's advice. You caused Uganda government 3.6 billion shillings because of having a high libido and showing political prowess. This is on record, and the taxpayers are suffering. There are no medicines in Koboko Health Center, no medicine in Kashari Health Center. People are struggling to pay school fees, and you steal public funds with impunity, and then you come and say you have forgiven me, who has not stolen. We serve the living God. Uganda is here. We are watching. You better be friends with Ugandans, because this regime will definitely end. And you are a young man, and we shall look for you. Those houses you have built in a normal government where some of us are presidents will be nationalized and given to the poor people. So I wish you well in these 5 years as a deputy speaker. Stealing has now been made a very risky business. You have stolen yours, you have kept in the pocket. We wish you well. But the God
who made this world, the God of justice, the God of our ancestors, will pay you for playing with taxpayers' money. When teachers are earning 600,000, they will pay you in a currency deserve. I wish you well. I don't know whether I've forgiven you, but I wish you well. Omusajja mutuufu Anita Amongi wachibu investigating ako nga namumyuka yenyine byabyo ebiri abasajja bano obira nabo omusajja najjo bagambe muno helicopter ne crashinga government nefiwa obubumbi obusuka busatu obusobola zimba amalwaliro era uli kwaseno Pana basajja batufuze mbi olukumu musajja munyankule nene omuleka oli ku mukazi gwoliko omanyi omupira gye guyambemu abavubuka n'abantu e Uganda awo muwachi wagira aseguzo cyo mulimu n'abaana eyo abasamba emipiira Uganda ndenge kiroto kye kyasambira tiimu nga za Arsenal. These clubs inspire them to work hard mu career zaabwe. This is why no wonder Nzikuru tayina wapama. Nzikuru tayina wapama na baka situation yenda kuzoya tukaza tuletende sibaje ni bijali jali goloni. Bakipu tichwali mu mbeera mbi. Kwa tuyagala bya mizannyo. Mupinga. Omusajja akulembere gwanga. Nokola comment wetu ngugamba abanansi balekeraho okulaba emipiira mbosimanyi muno basokoba banansi baavu ani yabuwaza banansi Arsenal yensonga lwaki tuli bubi chupipo hate nguli mukambu wa busebo singa emipiira tajiriyo gwe singa omanyi enseyo kyerimu emipiira giyambye abaana okujja mwavu emipiira giyambye abaana okubeera bakireeresi siyo bakutamukako dda waliyo omukyala ateeka emijoozi egyo wansi afunde ssente anoonye school fees w'abaana ne basajja mwe mulimba tusanayogera ne ku nsonga ya sipiika nti lwakuba Thomas Tayebwa ye Munyankole ye tebamukutteeko obusungu bwonna bamumalidde ku Anita Amongo ne bamukola kino ne bamukola kiri era nalabyeko ne mukulu Thomas Tayebwa wayo yabadde asituuse okwogera n'agamba nti mbu Anita Amongo abadde atuusiza waatuuse nga naye mbu ye nga Tayebwa nga kati Parliament atya n'ogiyingira mbu kubanga aba MPs babadde tebabavaako babasaba ssente mbu abamu ne batuuka n'okugamba nti Tayebwa ye alimiini tagaba. Wow. Ono yavudde n'agamba nti byonna byonna nga tubyogedde mbu ne Anita naye mbakamanyiro kabadde kasusse. Lwaki atubuulire lwaki agamba bw'atyo. Ekizibu kya Right Honorable Anita Amongi ye ng'omuntu abadde n'embeera ze ez'obuntu nga si nnungi. Ye ng'alowooza nti ye muggalanda wa NRM. Ye ng'alowooza nti ye yakiikirira Museveni buli kimu n'atamanya nti Museveni akossa kasiiso kubanga nabaga Museveni tebamukulembera mu buli kimu Museveni yayagala akulembere ne bw'olikola ebirungi n'obijjuza Museveni asigala akukiina ate akukinyisa bigere n'agamba laba nnoono alowooza asinga maama wange asinga taata wange oba asinga famire yange ayagala n'okundaga ki ekyetaagisa okukola byobufuzi oba yabyensomesa yaliyo nga nwana na struggling ate emyaka gyonna okubeera tasobola kirowoozaako ekyo nga gwe tokisobola kirowoozaako n'akola ekiddako. Kati omukyala Anita Amongi one embeera ze ez'obuntu zamuleetedde obuzibu. One abadde alina ebigo byayogera nga binyiiza abantu abadde alina ebikolwa byakola ng'alowooza akolera Museveni nga bwe nabagambye nabanyonyodde ekintu kino kyonna nti ebintu byonna ng'oggyeko obubbi kuba obubbi bwobubwe bubeera personal wabula political game emizannyo gyonna egy'ebyobufuzi Anita Amongi gy'abadde azannya abadde agizannyira NRM. Ku bitundu 10 by'abadde azannya Museveni adde amuzannyirako ebitundu 5 nga ne yeezannyira ebitundu 5. Mpulira bulungi nnyo nga kwatadde okwagala okusaanyawo ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwakyo nga ye tageti ye nga ne mu NRM ne yeezimbiddemu buli wamu ng'alinawo ekikoosi kye kyazimbi olw'ebintu byayagala okwekolera ng'omuntu.
yatuuka n'okukwata ssente ze enkalu n'aziteeka mu campaign n'atekinga over presidential campaign za Nyando Esoferi across the country nga yefudde MC ye organizer ye buli kimu nga ssente enkalu azitaddemu. Era Museveni n'amaliriza ng'amu konkomudde omukono mu kibya mu mbeera embi era n'ogira tayiga. Naye kye mmanyi gy'ali ng'atudde mu nnyumba ye, simanyi nnyumba ki gy'alimu essaawa zino, ng'oggyeko omuzannyo gwe badde bazannya guli ogw'okupromotinga Muhoozi via corruption gwe mwakubye nkiddamu, ng'oggyeko omuzannyo guli ogw'okupromotinga Muhoozi politically nga bayita mu corruption scandals oba sagaazi ezo, ye ng'omuntu mmanyi si bwe yandiyagadde okufundikira kubanga yeeweranga nnyo nti ye speaker asinze era agendako mu kisanja ekirala ebyali essuubi lye. Nakugamba Museveni akwata ejjinja limu n'akubisa ebinyonyi nga 5 bw'oba tosobola mutegeera. Kati Anita Amongi yalowooza nti akolera Museveni naye nga naye yeekolera ng'alowooza buli kimu agenda kizannya lumu akitegeere naye n'atamanya nti baakolera ne bamusooka mu maaso. So singa yaddira amaanyi ge n'azimba opposition ng'agizimba kuba Museveni bakuba NRM kyandibadde kyanjawulo. Teri Reverend Father azimba ddiini ye mu ddiini ndala. Teriyo musumba kabiri w'abalokole azimbira ddiini yo bakiwaiki mu kanisa yaki ya pastor nanyini kanisa taliyo. Teriyo mu ddiini yokendekebera Abakatuliki Reverend Father yenna asobola kuzimba ate kereziya mu kereziya ya Catholic oba ya Roma tekiriyo era kiba kikulemye. Kananita Amongi yalowooza nti yasobola okuzimbira mu NRM azimbiremu ebintu ebibiye kyali tekisoboka era yakomekereza nga bamusuuzizza omugaati. Niye enkola gye bamukoleddemu walaayi newankubadde gwabadde muzannyo ate bamuswazizza ekiteetaagisa. Kati okuswaza okwo politically kuba kukkubye takyasobola kudda mu public kuyimirira kwogera kigambo kyonna kizibu nnyo wadde yeekaza naye kizibu nnyo Anita Amongi okuddamu okukola statement public nemuwuliriza. Ate ekisinga okwewuunyisa era bulijjo mbagamba nti mwegendereze nnyo abantu abataka nkwenge gw'olya naye yakola ki gw'olya naye yakutta. Omukyalo oyo almost parliament yonna abadde agiina mu ngalo zaayo mu ngalo ze 5. Njagala ompeyo abantu 3 oba MP oba bakozi mu parliament oba mu bitongole byonna oba munnamagye oba munnabyabufuzi eyavudde mu defending Anita Amongi bonna bamulese mu bbanga. Kati gwe muganda wange aliyeyongera kubuuza ebintu bino byakuwadde kifaananyi ki mu nkolaganayo n'abantu n'embeera zo z'oyitamu eza bulijjo. Sooka okwata ebyobufuzi ebyabaddewo ne corruption scandals oziteeke ebbali tudde ku kye tuyita enkola y'obuntu oba kye tuyita enkola ey'obuntu bwetyo kijjo kigamba oba mu mbeera zaffe eza bulijjo. Kwana mingi weesige mitono. Omukyalo ono yakwana emikwano mingi nnyo n'emitono gye yeesiga gyamuwaayo n'emikwano emingi tegyamuyambye. Kebere ku radio, kebere ku TV, kabere munnamawulire kabere ani, teri muntu wadde yavuddeyo gamba nti ayimiridde Anita Amongi. Njagala oddeyo posti yemu ng'oli agamba nti I stand with Anita Amongi. Ku bannamawulire babaddewo omusimbi omuyitirivu, ku bannabyabufuzi babaddewo omusimbi omuyitirivu, ku balamuzi babaddewo omusimbi omuyitirivu, ku bannamateeka baddawo omusimbi omuyitirivu, abasirikale ne ba MP. Ani yakoze post egamba nti I stand with Anita Amongi lwaki? Those are human beings, they can change any time. So you have to be very careful when you are dealing with human beings. Sometimes they change. Sometimes human beings they change according to their need. They are there because you have something which they need. If that something gets over, they just run away. Yimbere gye tuyitamu. Nkugambye soko gye kifaananyi kya corruption saga okijja okisimu lusoko kijjewo osokodde ku mbeera zaffe z'obuntu. Gwe ng'omuntu walenjera kubuuza wayigiddemu ki mu mbeera y'omukyala. Omuntu essaawa yonna akwegaana.
omuntu essaawa yonna akolekawo naye ggwe ng'omuntu olina okuddayo mu reality n'omanya era nkibagamba nnyo yonna gye muli gy'oli oba oli mu bufumbo oba oli ku mulimu oba oli luddawa waliwo akaseera bwe katuuka ng'olina okudda mu reality ogifeesinge bwomu mu reality muno mwokolera okusalawo kikyogenda okukola nekyogenda okuzzaako abasinga obungi reality eyo bagityo gigendamu ngalowooza waliwo agenda omugenda mu reality eyo taliyo gwe olina ogyegenderamu naye mu kugyegenderamu olina okubeera kubeera keefu kuba bw'ogigendamu oyinza obutadda kati omukyalo oyo takyasobola kujja kwogera kigambo kubanga vidiyo zonna z'abadde ajjaakola nga bamulikodinga nga yalaga munene okusinga abalala ne bwagiwulira obuulizi vidiyo gye bamulikodinga ku mawulire nga yeesoma emukuba vidiyo zennyini ebigambo byeyogeranga mu public bimukuba kati ne bwe batomukutteeko bimwekula lwaki bimukuba kubanga yeewa nnyo self importance ng'alowooza asobola okuzimba ekibiina ekikye ebyobufuzi ebyo mu NRM ekitasoboka kubanga temanya sisitimu ya Museveni yakweyambisa bweyambisa nga bwe nkunyonnyodde mu katambi kano nga katandika nti Museveni yalinga omuntu agenda mu supamaketi oba mu katale oba ewantu wonna n'agulayo ebikookooma ng'ebikookooma bino agenda biteeka mu kaamugwanya bw'agenda okkuba essimu yo bw'okweyambisa ebikookooma ebyo ku mikolo gye bw'amala munna essibwe banga toyizini ezaffe ez'amazzi ng'anyiga kapeesa nga bigenda batayagala na bitundako kati yenkola ya Museveni naye nkubuuziza alikola mukoma ddi mubakozesa olw'ebyobufuzi bye mwe mukozesaako ddi nakunyonnyodde ba first born bamu mwenna abasse era mwenna musirize kuba muga tuti omusajja ajja tutta kino kirikoma ddi okwefuula bannakyesirikidde ng'eggwanga balitwala mugenda kugamba mutya abazzukulu bammwe abasajja abaatandika eggwanga Uganda gye bali balinda batya n'okutya okugamba nti tusobola okudda kubanga ensi mugiwaddeyo weebale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova